tukubuliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola ntya omaka gweddeko yenkola ntya lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajji Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya nze munnange sibiriimu era nze munnange sibyendiko nze ebyo sibyengenderako nze Hajji ati tubiyisibaako nzira wali gayo kiwedde kyobadde oŋŋamba Hajji ati kubanga nti ndowooza oba onomba ku magezi naye naye byogera tebingasa kashiddayo kanjiye agange Hajji ati si magezi naye kyembadde nkugamba nze mpaka ne buwakanyi oŋŋambye weebaliddayo. Allahu akbar Allahu akbar Was that the general I'm so excited. No, it's okay. Auntie Muwarabu, when I'm excited, take a more kubanga gwe omuntu omukulu nkuyise nkuyitiremu ndaba ompa ku magezi naye oli awo simanyi sibiri simanyi owakana kyogamba ndi mwana muto komaawo ombuulidde ki oŋŋambye Hajji sikyamutegeera Hajji ekibasa bwe kiti kati nkugamba kyekisuze bwe nnyinnyonnyola nkugambye Hajji akyuse kino nakino Hajji anvumye ntate nnimba kakati awo tukayana bukayana nze tonnyinnyonnyodde era senga onnyinyonnyodde n'oŋŋamba ABCD ze badde amagezi nga ku naye kakati olwo nkuwe magezi ki badde nsaba genda njabbyemani bw'oba bw'osazeewo nze kaŋŋeere kanzire ku mirimu gyange kubeera gw'ompisa nze badde sibiriimu ate gwe n'ompita ate ogamba nkuwa amagezi ate toyagala gaku kakati wandibadde onnyinyonnyola nange nenkubuulira gwe omuntu asibise n'ekyamagi kati nze namanya nti ebibi ebikuluma n'ebitakuluma kati byonna gw'obyesigaliza ate otutte nze nze bubi nze nkukozeeko bibi ate nkufitina nkuwalana nze sikuwala nze sikufiti nze sina kyenkuliko kiri sikuwalanangako nze nkuwa kikibato era nga maminanga Hajji muwala wange kiki kugolaba nkifukazwe sina kyenkunenya oba toyagadde kumpa ebintu wamanyi nze kaŋŋende ku bintu byange banna sibiriimu era mwefuuliddeko ngaso agenda atuuza ebigambo agambe nti nabibulidde
nze era nzire mu olwo nzire mu ndolooti zaabwe nsala ntya emisango tikusinze Hajji kusinze Hajji nenewuunya kyenkwewuunyako yengeri gy'oyogeramu Oluganda olumanyi bulungi. I told you mami wange munaiganda mami wange muntu wawa so kati no coping up no libira mami wange that's not a point simanyina kumanya naye you're just the right person for me kuba seka genze lava harry imagine subira milioni 18 yeso kulaba nga ziri milioni 2 I was like oh my god engeri gyenkwagalamu ekyo nakisazeewo obusazi ku ngeri gy'olabikamu umutima gwange gye namulidde nga okkalidde nentawakkala nange neŋŋamba nti byonna tutwala Mungu yamanyi naye ndi musanyufu nnyo era omanye ekisinza okunsanyusa kwe kuba nti omanyi sheekh yagenze n'akitegeera kwe munnyonnyote nti ono munnange si waakuno yava walako abantu be bali bweru kati ye n'atusayininga ne mwalimu nakale ne imaamu naye n'atuyamba kati olaba wano webisose ne bantu be kano marriage certificate yo kaye badesibulayo ku ofune passport yo okitegeera kati engeri gye tufunye marriage certificate kagende njiweereze osobola okufuna passport ey'obusuuze togenda tusambulira ku passport zamwe zinezaawa no come on oh my God I'm so happy nekirala kino kyewakoze wandaze nti omutima gw'omugagga ekyo kyokka ekyo kyalaze nti omutima gw'omugagga ogenda kweyagalira mu bitiwa ya dadu wange kuba kati kino kyewakoze kyokka buli position yenene ogenda kuba ogitwala buli position yenene ogenda kuba ebyo nabibeerabeeramu dda kuba sente nze mbaddemu nze nsale ntya emisango ŋŋambe nti kusinze Hajji bwe naga nti kusinze Hajji ati angobe ŋŋende nzewa kanzire ku bintu byange nze obufumbo bwo bwannemadde banaakubuuza gwe buba bwakulema ate lwaki oyingira mu byaffe nga tebikwatako omanya obufumbo bibyo nabikulidde ni mukazi mukulu nabivaamu dda kati kanjoza ebintu byange we banaayita ennaku 2 ng'ate bakukuta ate nze laavu nzimanyi nze sebagenda kugenda kunyingira nga bo basigadde eri bebeeyaga balyoke bagambe ziraba kali katuyingirira mulaafu yaffe nyini basinika obunnyo kanjoza ebintu byange ndi kakazi kakulu nzuno okuze ekizunganiza mbaana abali mulaafu zaabwe kyekyaki nze byemikwano mbimanyi kaba andeke akole bibye nabo basigale mu byabwe bwe banaamanya besadde emisango oba gumusinze oba tegumusinze nze tebinkwatako kati nze bwendi ndi mu matiku yes nkukaukubya ko yes I'll be waiting tusinkane tugende fenna mategekereyako akutikita kanakumba kabuganda mu buli ngeri byonna nayikanira okutegeka mweri omuntu omulinanya ati ndikala ate otyamu mpozi nekirala Hajji sijja kusobola kutambuza bigere mbadde nsaba at least emotoka weri naye nze mwana wattu basawo be bali banga okuvuga emmotoka wengenda bwendi ngenda kusigala nga ntegeka buli kimu ogenda nga wantu wateera nga awali ekintu ekitegeremika kakati nze ndowooza kutadde kaninde simu yo my God. Chévere.
omuntu akooye luno nalwo luwedde nagatuga Sahara naawe olimba kati bino ebintu byoli mu kujjako tomanyi nti tonnaba kuggusa bulungi kintu jjukira olina okuba nga weebise okugenda eri toba kukakujjako kino gwe ajati kati gwe ajati mukazi wattu nkusekeredde mpozi wangoba nefuluma wangoba nanika nyingiddewo nanika marriage certificate eri mu ngalo olikuwa weyayubebi amukalaga laba marriage certificate eri mu ngalo noli wabicangashanga n'obigiragira n'obidingiza kati yiino eri mu ngalo ate nno siri ku marriage certificate yokka ne sente nina sikubeera na sente nina bagamba yengazisususwe kwati beera wanooti bakumanyiira omugaga tabeera n'atuula kwegamba simanyi nakumanya kyenyinza kukulira manyi bbanja lya mwenge likona mwenge Katonda bantu yabawo magezi naye yawa Hajji magezi aya magezi Katonda ge yawa Hajji wamala wefunira ago wamala weno buji kalifa no Hajji amanyenze tonkata kukubanga tonaba kufunga nika oyo ni muzanyirako paka mutuse king ali kugoba citizen passport ekyo kibaze kati neno dove yange ene nyamba z'obutiti yobegenda kukola etya eyo njagizanya mpikiza draft beno tukana basatu double na king ona mwana omugaga ali naye yalina byansesa olina akubuutuuka okubuuza nti Hajji ng'okutuuka ku myaka egyo tolina mukazi nti sirina ero ku myaka gy'oliko nti anti munayimba nyimbadde ensoba bwa dokita awo natuuka king kino kibayita chesi ate nga siwaba novice professional chess federation kwegamba tuli mu tournament eri international nasose nenzanya national ya Hajji oyo ne mumaliriza kati ali ttale nkutte kunywa mwana wa Buji Khalifa yo eri international mwana weri mawanga ga Muwarabu kati nange ngenda ko kubeera eyo nga nze nkaga muntu banna beera n'amagezi obulamu bujjo kwangwira